Amazzi amakyafu ky'ekizibu ekisinga okutawaanya abantu b'e Buyala. Ekizibu ekisinga okutawaanya abantu b'e Buyala ky'ekyokuba n'amazzi amakyafu nga gano bagajjira ddala ku luzzi olugambibwa kukimirwako abantu b'omu kitundu kyonna. Ate ng'abantu bangi bakakalabiza emirimu egy'enjawulo mu kitundu kino. Gamba ng'abazimbi, abalimi awamu n'abalunzi ssaako n'emirimu emirala mingi nnyo egikakalabizibwa mu kitundu kino. Bwe twogeddeko ne mukyala Susan abangi gwe bayita nga Mama Remy agambye nti ebbula ly'amazzi liviiriddeko oluzzi luno olusangibwa mu kitundu kino ate ng'abantu baba bangi ababa beetaaga okukozesa oluzzi luno ssaako n'amazzi gaalwo. Tuli mu kyalo eno ku Buyala Mitiyana Road naye tulina ennaku. Obuzibu n'ennaku gye tulina y'amazzi. Amazzi ge tulina mabi, tulina oluzzi lumu ekyalo Kiramba naye ng'ekyalo ekiramba mulowooza kitwala abantu bameka? Abantu tuli bayitirivu ate tulunda, ente zinywa okwo. Abalimi tulina abalimi b'ennyaanya ng'era bw'omanyi ebyokulima abalimi bafuuyira naye oli ajja eri ebbomba tubika mu luzzi kuba oluzzi si lwa mudumu. Oluzzi lwa kinnya tusenamu busenyi bino ebyokufukamira n'osena. Naye ow'ennyaanya ajja eri ekidomola ky'ennyaanya nannyikamu nange agenda okufumba nezijja nenyinyikamu. Ow'ente najja naye nannyikamu n'ente zennyini zijja ne zinywamu. Omuba mulina obuyambi bwonna bannaye mutuyambe, tuli beeno mu Kito Buyala Mitiyana Road. Tusaba buyambi. Obuzibu bwe tulina bw'amazzi okusinga. Amazzi gatuyisa si bulungi. Era bwe njogerera no go ngeetisse naye ekyamazima makyafu. Singa ngamba nti ngattulula, wamma temujja kulya wange. Naye tuyina engeri gye tweyiiya ng'abatuuze ne tufuna engeri gye tukikolamu. Ne ssenyiga nti atuluma oba bwe bumu ku bukyafu bwe tunywa bwe tulya tetujja kumanya. Naye Mukama y'anaakuuma, Mukama y'amanyi. Byonna bya Katonda. Nsigadde nze Susan ndi eno Buyala abasinga gwe bamanyi nga Mama Remy. Ate bo abazimbi mu kitundu kino nabo balaajana olw'emirimu gyabwe okusikatira olw'ebbula ly'amazzi mu kitundu kino ekibaviiriddeko okusasula obubi olw'omulimu omutono gwe baba bakoze olunaku ng'ate agabaleetera atwala obudde bungi nga tannatuuka we bazimbira. Tony Makumbi atutegeezeza bw'ati. Eno embeera nzibu, tetukyalina mazzi ku kyalo. Ekyalo ky'e Buyala ate kyo ddala kiri bubi nnyo. Obudde buno emirimu gyesibye, abakozi bazze, omugagga abala olunaku amazzi tewali. Naye twebuuza kye tuzzaako tetukiraba. Kati ffe ng'abatuuze abanoonya eya leero embeera yatusoberedde ddala. Naye twetaaga obuyambi okuva eri mbatusingako. Ebirala bijja kuba bikolebwa, tweyanziza nnyo bannaaye. Abatuuze mu kitundu ky'e Buyala bandyekozeemu omulimu ne bagogola oluzzi luno buli luvannyuma lw'omwezi oba oluvannyuma lw'emyezi ebiri okugezaako okulwanyisa ebbula ly'amazzi mu kitundu kino ssaako n'amazzi amakyafu okulaba nga gakendeera mu kitundu ky'e Buyala ate n'okulaba nga bateekawo nnayikondo ez'enjawulo mu bitundu bya Buyala eby'enjawulo ne basobola okuba ng'abantu bafuna amazzi amayonjo mu kitundu kino. Justin Nanvuma, MRI TV.